Mugende eri mugundi mu tent. Bigenda bingi bigenda kugira wansi. Nzosobedde. Bibireke. Labayo. Bibireke mugundi. Mugundi. Kyanga Ye. Wakozesa advantage eyo. So namukwala bukwa. Naye yali akkiriza. Bulungi nnyo. Kati owulira otya ng'anyirira nnyo nga ggwe wali omukulusanyiza ng'afaanana bubi. Abamubba bubbi. Walina nteekateeka ki gy'ali? Kumuwasa. Ali ngenda muwasa naye. Baso ne banyawo seddubuto abalalo. Abalalo bossi bantu. So bakwita. Bampita Josh Jamai. Eyali afoto. Ebyadda mwebakako. Ye. Ni obwagazi wabujja kuba ebiseera ate. Ese muntu. Togamba ese muntu. Ebiseera nga yali alabika bubi. Biseera ki? We yagire Kampala. Kale gwe wamulabira mulaba mbudde ki? We yagire Kampala. Mwakwatagana mutya naye? Twesanga. Wa. Eyo gye twesanga. Mu kumukusobyako yali akkiriza mwateesa oba just wakozesa advantage nti alina ekyamu ku bwongo. Ebiseera ebyo yali mulamu ssebo. Kati mulalu? Kakati mulamu. Teyali mulalu na. Mwateesa bulungi nnyo. Bwe video tewabulaba? Nyabulaba ningamba. Ndoozeza nti oba atekinga advantage nti alina disability ku bwongo. Yali mulamu. Jesse yali anywa nnyo. Omwenge. Mu bakazi bonna lwakifuudu. Yes, muntu bannaye. Si mwana wa muntu. Amboozeza lwaki ekyanjawulo kikyalina ku bakazi muntu. Ekyanjawulo kikyalina ku bakazi abala. Wanjawulo era nga omulaba nga ye. Kyanjawulo. Aoma. Aoma futu aoma. Kati owulira otya kuba kati alabika bulungi nnyo okusinga ewamulina. Ale kati nze mwagala nga wali we yali. Sezoyaga nnyo omuntu asigale nga mulamu mu mbeera embi. Awo we yali awo. Mwawukana mutya ne fuuta okutuuka okuba nga bamukutwalako obudde buno? Naye baga nagenda okukeera ku makya. Nga yabuze omanyi yali amaguka. Nagenda okukeera ku makya. Weefuba wagezaako munoonyaako? Twamunoonya ne tukuba n'obulango wonna ne ku TV twatuuka ne ku ziredi. Ne mutamulaba? Agenda okuddamu muganda wange omulaba nga si y'oli. Akyakujjukira? Simanyi naye tugenda kwebuuzaako. Tulabe. Bw'aba akyakujjukira otusuubiza okuddamu we mwakoma oba? We twakoma we tutandikira. Bwe twakoma we omwana gwe waliwo kabasanya abazadde be bakumanyi? Togamba kabasanya. Eri yali laavu. Kale omukyala bwe mwali naye mulaavu bazadde be bakumanyi? Kati nateera okyala ne bamubba. Ne bamutwala. Tolina wa Luganda lwe gw'omanyi gwe jasi wakola kimu kwegatta? Twerabira Kampala gye twerabira. Ne mutandikira awo? Tandikira awo naye gwe ky'omanya kya ddala. Muki? Kukitegera we Josi kya ddala muki? Kya ddala amannya gange nze Josh Jamaica. Kubaka ki bw'osindikira omukyala abeera ne fuutu kati? Ebale mulabirira. Okuba yamutwala nange era ndi mu process ekola ki? Mulabirira. Emuzaawo. Kuba jiga akaviiri ke yali asazaako. Nze yakamusala akaviiri awo. Akalingamu obukuubwe. Naye kalina bakibulamu. Nga abaddamu ne bamunkwasaamu kaawo. Era ezo osobola okwegomba okuddamu obeera naye? Yinga lwaki ne. Kuzaala baano bakulyamu buli. Kiba kitandika kati tuba tulina ozimba family n'ekola ki? Tolina mukyala eyo bbali owo? Siina. Fyuca yonna eri mu fuutu? Eri mu fuutu. Toseka bino bya ddala baaba. Bya ddala. Kiki ky'osinga omusubwako? Kasogedde agende. Kasimayiro. Ate ekirala amanyi oyimba. Ate ayimba wonna. Ayimba buli style? Egamba nti ayimba wonna okitegeera. Ne muzidi ensonga. Musofu? Wuli wali bamukubye ka make-up simanyi oba okyamutegeera. Yangu omutunuleko. Naye akyanzijukira. Tasobola kujjukira. Tuli nomubongeko labo bakyakujjukira. Naye mubongako ndabo bakyakujjukira. Naye bananzikiriza omubongako.
Futu oyo mmanyi? Basi. Amanyi. Agambye Kama yebaye. Kati niraddamu wakane.